Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ate era n'okumusiima olw'obulokozi bwe tulina okuyita mu mulimo gwe yakola n'amaliriza ku musaalaba e Gologoosa. Nebaza Mukama Katonda waffe oyo w'ekisa, oyo eyakiganya ate n'atukkiriza okubeera nga tuli bakozi wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga obusobozi bwaffe era nga bwe tumanyidde ddala buviira ddala Omukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth, ng'era tugenda kuba nga tweyongerayo nga tutunulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kitabo kino ekiyitibwa ekya ebikolwa by'abatume essuula ey'okusatu. Jjukira essuula eno twatandika nga tulagira ddala ekyamagero ekyagenda maaso n'okuba nga kibaawo eky'omusajja eyali yazaalibwa ng'aliko obulemu. Ne tulagira ddala nti Katonda waffe ow'ekisa yagenda maaso n'okubeera nga tawonya buwonyi muntu ono ng'akozesa abatume, naye ate era oluvannyuma nnyo tutegeera ddala nti omuntu ono eyali yazaalibwa ng'alina obunafu ate yamala n'afuna n'obulokozi. Eyo emu ku nsonga gye tunywereza ddala nti abantu abasinga bayinza okulengeza omusajja oyo nga bagamba nti yalina obulemu obwamuliko, oba olunaku olwaliro waliwo abagamba nti nze siringa ng'oli oba ono kubanga mulema, naye kyenkujjukiza nti abantu bonna wabweru wa Kristo Yesu si balema bulema mu myoyo gyabwe, wabula ate balema ne muki ne mu mubiri. Mu ngeri emu endala nti obulemu obw'abantu busukkuluma obw'omubiri, naye ate tutunuulire n'obulemu obuli ku bantu obw'emyoyo gyabwe. Kyova olaba nti Bayibuli enyweza mu Bakolinso ekyokubiri 5:17 nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo olwo abeera afuuse ekitonde ekiggya. So kiba kitegeereza ddala nti buli muntu yenna ate alokokanga, era tusobola okugamba nti mu ngeri emu oba endala omuntu oyo alina obulemu obw'omwoyo. Obulemu obw'omwoyo bw'obugereeganya n'obulemu obw'omubiri, obw'omwoyo bw'amaanyi nnyo nnyini ddala, kubanga bwe tuba tutunuulidde Baluumi 6:23 egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa, wabula essubi lye tulina effe abaalokoka nti newankubadde abamu bayinza obutafuna kuwonyezebwa kwabwe okw'omu mubiri, naye ate tumanyidde ddala nti olunaku luli ng'Abakolinso ekisooka essuula 15 bweraga kagombe bwe kalifuuyibwa bati malayika, Bayibuli etulaga nti Abakristaayo bonna bajja genda maaso n'okuba nga bakyusibwa, abaali bayambala emibiri egivunda oba abambadde emibiri egivunda bonna banayambala emibiri egy'ekitiibwa. Olwo obulema bwonna obw'omubiri bunaabeera nga bukoze butya, nga bukomezeddwa. Ebyo nno bikulu nnyo byakubanga tutegeerera ddala, era n'ensonga gye twatunuulira endala enkulu nnyo kwe kulaga obukulu obuli mu linnya n'okukkiriza okuli mu linnya erya Kristo Yesu n'ebintu ebiva mu ekyo eky'okubeera ng'omuntu atunuulidde obukulu obwa Kristo Yesu wamu ate era n'okukkiriza okwo okuli mu Kristo Yesu. Ne tulagira ddala nti okuwonyezebwa okwo eba embeera eyaliwo ey'okubeera nga okuwonyezebwa okwo kwagenda mu maaso, twalabira ddala nti kino kyali kirabo eky'okuwonya, era ntugamba nti ekirabo eky'okuwonya Bayibuli ekiraga nti kyali kyaweebwa abatume, nga era bwe kyali kibaweereddwa kyalabisibwanga mu masekkati g'abantu ate abalina embeera yonna yonna ey'okulumizibwa oba obulema mu bo baawonerangawo mbagira wataali kugamba nti owooluganda ogira ogumiikiriza ojja tereera genda maaso n'okukkiriza Mukama ajja kuteerereza ddala. Kyabanga kyambagirawo ng'era n'okwonya kwonna okwa Mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli ng'era bwekulaga mu njiri ezo ennya. So n'ekirala kye twalaga era ku kirabo ekyo nti n'abantu b'osobola okugamba nti si bakkiriza, okuwonyezebwa kwe kwabeerangawo, teri n'omu ku bo eyatuukanga n'awakana n'agamba nti kino si kya nnamaddala. So ne tulagira ddala nti bino bye bimu
ku byali ebisaanyizo ebyali birina okubeera nga bibeera emabega obuweereza obw'abatume. Era ne tulagira ddala nti nga Musa bwe yasindikibwa ne Alooni wamu ate era ne Yoswa, Katonda bwe yabakozesa mu biro ebyo eby'enjawulo era n'agenda mu maaso n'okunyweza obubaka bwabwe n'obubonero n'ebyamagero, bwe kityo bwe kyalina okubeera ne ku Mukama waffe Yesu Kristo, bwe kityo bwe kyalina okubeera ne ku abo abatume Mukama waffe Yesu Kristo be yalonda. Era ne tulaga nti abantu abamu balina enjogera egamba nti Katonda ebbanga lyonna anyweza ekigambo kye nga akifuujirira oba nga akifukirira n'obubonero n'ebyamagero. Ne tugamba nti si yenkola mu Bayibuli, wabula Bayibuli etulagira ddala nti ebiro eby'enjawulo Katonda yayogera, naye ate era tewaaliwo kiki bubonero n'ebyamagero, wabula ne tulaga nti waliwo ekigendererwa lwaki obubonero n'ebyamagero byalabisibwa mu biro eby'enjawulo. Ne tulaga nti kuva ku Musa ne Alooni ne Yoswa okutuuka ddala ku biro eby'omusajja ayitibwa Eriya wamu ne Elisa, ebyafaayo biraga oba emyaka egiri wakati awo okuva ku Musa, Alooni wamu ate era ne Yoswa waliwo emyaka 5 miramba nga tewaliwo byamagero byonna ebyali bigenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga bikolebwa. Era ne tulaga nti n'okuviira ddala awo ku biro bya Musa, ku biro bya Eriya ne Elisa, nti okutuuka ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo ebbanga lyonna eryo era Katonda yayogera naye singa otunuulira emyaka egyo 8 mu emyaka 14, awo wonna tulabira ddala nga tewaaliwo era bubonero n'ebyamagero, naye ng'ate bw'oba oli mwegendereza okusomera ddala okuviira ddala mu biro eby'Abassekabaka okutuuka ddala mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda yakozesa abantu ab'enjawulo naye ate tewaaliwo bubonero n'ebyamagero. Ne tulaga nti mu biro bya Mukama waffe Yesu Kristo obubonero n'ebyamagero bikomawo ng'era binywereza ddala nga Yokaana 2:3 paka 3 bweragira ddala nti obubonero bwali bulina osusunga ddala ku Kristo nti ye Masiya. Era ne tubiraba obubonero obwo ng'era bukomawo ne bulabisibwa nnyo mu buweereza obw'abatume. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala, ne tugenda n'okubeera nga tunywereza ddala ensonga eraga nti ebireere bisemberera ebiro eby'oluvannyuma nnyo era tujja kuddamu okuba nga tulabira ddala obubonero n'ebyamagero nga bikolebwa oyo ayitibwa Antikristo oba oyo ayitibwa omwana ow'okubula, wamu ate era n'ababaka ababiri abalisindikibwa mu masekkati g'ebiro eby'okunyigirizibwa by'emyaka 3 n'ekitundu egisembayo mu kye tuyita tribulation oba akadde ak'okubeera nga kalimu okunyigirizibwa, ng'era ababaka abo babiri nabo banaakola obubonero n'ebyamagero, ng'era obubonero bwabwe n'ebyamagero bijja kuba nga byefaananyizaako ebyo ebimu byennyini ebyakolebwa bannabbi mu ndagaano eri enkadde. So olunaku olwaleero twagala okutunuulira kye tuyita okubuulira okwa Kristo Yesu agulumiziddwa. Okubuulira okwa Kristo Yesu oyo agulumiziddwa, mu Luzungu preaching the exalted Christ, oba enjiri esonga ku Kristo Yesu oyo agulumiziddwa. So singa oba otunuulidde essuula eyokusatu olunyiriri lw'11 lulaga nti as the lame man which was healed held unto Peter. Ekyo kikulu nnyo kyategeera nti omusajja ono yali omulema yagenda mu maaso n'okubeera nga yeenywereza ku Peetero ne Yokaana, era abantu bonna ne batandika okudduka emisinde nga bajja eri abatume baneeno mu kifo ekyo ekyayitibwa ekya Sulimaani, nga waliwo n'okola ki n'okwewuunya okw'amaanyi. Ekikulu ekyokubeera nga gwe nange tutegeera nti abantu olw'ekyo ekyali kibaddewo nga kya bwakatonda nnyo, si kyakuwudiisa nga leero abantu abagamba nti balina ekirabo eky'okwonya naye ng'ate tewaliwo kuwonyezebwa kugenda mu maaso na kubaawo. Tubadde mu biro wano ebya COVID n'olabira ddala obuweereza obwabo bonna abagamba nti baweereza bawonya nga nabo bwennyini obuweereza bwabwe bwaggalwawo
otwale n'eddaala ery'okubeera nga bayita abantu bonna abalina obukugu bonna oba abantu bonna abalina kye basobola okukola, nenjagala okukakasa nti buli muntu yenna eyeeyita omwonya teyalinnyako mu ddwaliro okugenda mu maaso okubeera nga awonya abo bulwadde obwa COVID. Si Uganda wokka, si Nigeria wokka, si South Africa yokka, si Ghana wokka, wamu ate era n'America n'amawanga amalala e Bulaaya. So teri muntu kaakano wetwogerera ayina ekirabo ekyo eky'okuwonya. Tetusobola kugamba nti Katonda yenga ye nti tasobola kuwonya. Katonda waffe ali waggulu w'ebintu byonna, asobola okuwonya oyo gw'aba yagadde singa kibeera nga kiri mu kwagala kwe. Naye omuntu okubeera nga yaweebwa ekirabo eky'okuwonya, nga bwe tulaba Yokaana, nga bwe tulaba Peetero, nga bwe tulaba Pawulo, abatuma abo, ssebo oba n'ennyabo, osobola okujuliramu nange nti abantu abo kaakano tetubalina mu mubiri gwa Kristo Yesu. Lwaki? Ebirabo ebyo nga bwe tusonze ku masomo ag'enjawulo byali bya kigendererwa era byasongera ddala ku buweereza obwo bw'abatume ne mu kubeera nga nti ekkanisa oba enjiri yali egenda mu maaso n'okufuna emirandira mu matwale ag'Abayonaani, mu matwale ag'Abaluumi, nti okufujjirira okwo, okufukirira okwo okw'obubonero n'ebyamagero byali bigwanidde. Naye jjukira ng'era bwe tumayidde ddala ne mu buliwo nti ne bwe kiba kirime nga kyakasimbibwa, kiba kyetaagibwa okubeera nga kyoyeetebwa mu ngeri ey'enjawulo. Naye oluvannyuma lw'ebbanga eggere nga kisimbidde ddala emirandira, ekimera ekyo tekiddamu kubeera nga kifuna obulabirizi bwe bumu oba okufukirirwa okwa buli kiseera nga bwe kyali mu ntandikwa. So ebyo byonna bikulu byategeera. Ne wano kye twagala otegeera nti omusajja ono okubeera nga yagenda mu maaso n'okwenywereza ku Yokaana ne Peetero, Bayibuli eraga nti ekimu ku byo kye tusobola okuba nga tutegeera nti omusajja ono yasigala akola ekyo mu ngeri y'okuba nti yali yasiima nnyo Katonda olw'abantu bano be yagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'akozesa. Naye era ekirala ekikulu ekyotegeera nti abantu bwe balaba ekyo ekyaliwo badduka eri abaami bano ababiri, era eyo y'engeri y'emu gye tulaba mu bulamu obwa bulijjo. Abantu otandika okwegomba abaweereza ba Katonda, naye ne beerabira nti ekinyusi tekiri ku abo abaweereza, naye ekinyusi kiri mu Katonda akolera mu bo. Ensonga lwaki nti ekyo ekituukawo, Bayibuli etulaga bulungi nti Peetero yakozesa akadde ako obutabaako kirala kyanyweza wabula okubeera nga anywereza ddala enjiri. N'agamba nti Peetero bwe yalaba kino n'ayanukula ng'agamba nti bantu mmwe oba basajja mmwe Abannayisirayiri, lwaki mwewuunya eri kino ne mututunuulira nga mulowooza nti kino kibadde okuyita mu maanyi oba obutukuvu bwaffe omuntu ono okola ki? Okutambula. Nti kikulu nnyo ffe okubeera nga ekitiibwa ekigwanidde okuweebwa Katonda tukimuwa. Kyovulaba Pawulo bwe yali ayogera mu Bakolinso ekisooka 15 olw'omwenda paka olw'11, Pawulo yanyweza bulungi n'alaga nti ekyo kyonna kye yali yakiri olw'ekisa kya Katonda. Kye tulaba nti era Peetero ne Yokaana balaga ensonga y'emu. Naye olunaku olwaleero abantu abagamba nti bali mu buweereza balina engeri gye beegulumizaamu nga balaga nti butuukirivu bwabwe, kukkiriza kwabwe, simanyi kuwaayo kwabwe kw'ensigo, bwegayirizi bwabwe n'ebisigadde. Peetero ebyo teyabisongako. Peetero yalagira ddala, yatwala butwazi kakisaako ak'okubeera nga endowooza z'abantu azisongera ddala kw'oyo agwanidde okuweebwa amatendo n'ekitiibwa, kubanga yali ensibuko y'ekyamagero kino. Kubanga ekyamagero kino kyetesobola kukolebwa mwana wa muntu yenna, kyetesobola kukolebwa muntu yenna agamba nti mukenkufu mu mbeera ey'obusawo. Kino kwali okuwonyezebwa okwajja olw'amaanyi aga Katonda, era
kino kikulu nnyo okubeera nga ffenna mu ngeri yonna Katonda gy'ayinza okuba nga atukozesezaamu okubeera nga tetwegulumiza, naye ebbanga lyonna okubeera nga amaaso gaffe wamu n'abantu tubasongera ku oyo Mukama, kubanga amaanyi n'obuyinza biri eri Katonda waffe yekka. Olunyiriri olw'13 lulaga nti Katonda owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo era Katonda wa bakitaffe agulumiza, lutunuli ekyo, agulumiza omwana Yesu. Kati kino kyenjagala ffenna tutegeere nti Peetero bino abyogera naye nga kyagenda ddala n'okubeera ng'anyweza. Jjukira kivuddemu kubanga abantu badduka emisinde egy'amaanyi okugenda gy'ali wamu ne Yokaana nga babatunulira mu ngeri y'enjawulo okubeera nga babalowoozesa okubeera nga bo bennyini be baali ensibuko y'ekyamagero kino, wabula kwe kubalaga Bannayisirayiri nti ekyali kibaddewo oba n'ekyo kye baali boogerako baali teboogera ku Katonda mulala gwe baali bagunjizaawo, wabula Katonda y'omu owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, oyo Katonda wa bakitaabwe ye yennyini yasalawo okubeera nga agulumiza omwana Yesu Kristo. Kati nga kyalagira ddala nti Kristo bano gwe baanyooma ne batalaba nga omwana wa Katonda, ate Katonda wa bakitaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo yennyini ye yasalawo n'agulumiza omwana oyo Yesu Kristo, gwe batalabamu kalungi konna, gwe baanyooma ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamulengeza. Peetero agenda mu maaso n'okubalagira ddala nti oyo gwe mwalengeza ne mutalamu kalungi, ate oyo yennyini Katonda gwagulumiza, oyo gwe mwawaayo era ne mugaana mu maaso aga Piraato bwe yali asaze okuba nga amuta, y'oyo Katonda bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'agulumiza. Ebyawandiikibwa eby'enjawulo binyweza amakulu geego geegamu ffenna ge tugenda mu maaso n'okuba nga tumanyidde nnyo nnyini ddala. Alagira ddala nti Kristo yali agulumiziddwa. Ye ensonga enkulu gye tuli okutunuulira ssaawa zino nga tugamba nti okubuulira okwa Yesu Kristo oyo eyagulumizibwa, oba oyo Kristo ayimusiddwa waggulu w'ebintu byonna. Bayibuli nnambulukufu nnyo ekimalira ddala, kyova olaba nti Bafiripi 2:9-11 enyweza ensonga y'emu ey'otulagira ddala nti ssebo oba nnyabo awuliriza Kristo Yesu olw'omulimu gwe yakola, Katonda waffe yamugulumiza waggulu nnyo era n'amuwa erinnya eriri waggulu w'amannya gonna, era n'ayogera ng'agamba nti eri erinnya erya Kristo Yesu buli vviivi linaafukamira, n'ebintu byonna ebiri mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi, era buli lulimi lwakwatula nti Yesu ye Mukama. Ensonga y'emu eddibwamu mu kubikkulirwa essuula esooka olw'okutaano wamu atya n'olunyiriri olw'18 ng'ate tetwerabidde Befeso 1:2 paka 2:3. Bayibuli enyweza mu bifo ebyaki eby'enjawulo, naye jjukira ono agambibwa okuba nga agulumiziddwa. Bayibuli etulaga mu Matayo 2:7 nti bwe yali amaze okuba nga akwatibwa nti abantu bano baagenda ne bamuwaayo eri emikono, Bannayisirayiri ne bamuwaayo eri emikono egya Piraato. Bayibuli egenda mu maaso neraga mu Matayo 2:17 paka 25 nti bwe baali beekuŋŋaanyiza bonna, Piraato kwe kugenda mu maaso n'abagamba nti mwagala nze mbateere ani? Mbateere Barabaasi oba mbateere Yesu oyo ayitibwa Kristo? Kubanga yali amanyidde ddala nti kino baali bakikoze lwa bujja ne bamuwaayo gy'ali. Olw'19 Bayibuli egenda mu maaso n'egamba naye bwe yali atudde mu kifo eky'obulamuzi, mukyala we kwe kumugamba nti tobaako kintu kyonna ky'obeera nakyo ku muntu ono, kubanga mbonyeebonye ebintu bingi nnyo olunaku luno ku lw'ekirooto ekikwata ku oyo omusajja. So kino nakyo tukinnyonnyola mu ssomo lyaffe eddala erikwata ku birooto nga tulagira ddala nti
olw'embeera eno eyaliwo kye twagala ffenna okuba nga tunnyonnyokera ddala nti sitaani mukugu mu mbeera gye tuyita ey'obulimba asobola n'okukozesa ekintu ekirabika ng'ekirungi okubeera nga ye afuna ekyo kye tuyita ekigendererwa kye. Jjukira nti ekirooto ky'ono omukyala mu ngeri emu oba endala tetulina ngeri yonna gye tusobola kiteeka ku luuyi olw'ekyo kye tuyita obwakatonda, naye tetulina okuba nga tukkiriza nti sitaani alina obusobozi obwo naye obw'okubeera nga asobola okuwa abantu kye tuyita ebintu nga ebirooto wamu ate era n'okola ki n'okwolesebwa. So ne mu masekkati g'ekyo ekirungi ekirabika ng'ekirungi era asobola okubeera nga Bayibuli bwe twagamba Kolinso ekyokubiri 11:13-15 nti ne bamalayika ab'ekizikiza abaweereza aba sitaani bamanyidde ddala ye balina obusobozi okwemulisiza ddala oba okulabikira ddala ng'abaweereza ab'ekitangaala. So ekyo kikulu nnyo kyategeera. Bino byali byakuteeka mbeera yakuba nti Kristo taweebwayo kubeera nga attibwa, naye ekyenjagala ssebo oba nnyabo otegeerere ddala nti ekyaleeta Kristo Yesu kyalina okubeera nga kiggwa oba nga kiggweera ku musaalaba. Jjukira amabegako nga tannatuuka n'akubeera mu maaso ga Piraato yali yakoze dda okusaba agamba, kitange bwe kiba kiyinzika nzigyako ekikompe kino, naye oluvannyuma nnyo ng'akakasiddwa nti kye kino kyennyini ekyali kyamuleeta. Kwegenda mu maaso Mukama waffe n'agamba, singa bwe njagala naye okwagalako kukolebwe. Wano Yesu ng'ali mu maaso ga Piraato teyalina kirala kyonna kyali ayagala, yali ayagala agendera ddala ku musaalaba agende mu maaso n'otuukiriza omulimu ogwali gumuleese. Kati bino ebirooto eby'engeri ng'eno byakuleetamu kirowoozo kirala nti Piraato akyuse endowooza yo oba wali, naye kyenjagala ssebo oba nnyabo otegeere nti Yesu yalina okumaliza omulimu ku musaalaba. Olwabiri Bayibuli egamba nti oyo akulira bakabona, ssaabakabona wamu ate era n'abakadde ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakkiririza abantu abangi era nga bagamba nti babateere Barabaasi era Yesu attibwe. Olwo gavana n'ayanukula n'agamba eri bo nti kati olwo nkolere ki ono Yesu ayitibwa Kristo. Bonna ne baanukula wamu nga bagamba nti oyo akomererwe. Olwabiri mu 3 era gavana n'agamba nti kibi ki kyakoze. Bonna ne bagenda mu maaso n'ogamba nti akomererwe. Olwabiri mu 4 Bayibuli egamba nti Piraato bwe yalaba nga ye tasobola kubeera nga amalako n'embeera eyaliwo olw'okwegugunga okwali okw'amaanyi, n'agenda mu maaso n'akwata akataasa n'anaaba engalo ze mu maaso g'abantu bangi ng'agamba nti nze siriiko kyakunenyezebwa eri omusaayi ogw'omuntu ono ataliiko kintu kyonna kibi. Bayibuli eraga nti olwo abantu bonna ne baanuka ne bagamba omusaayi gwe gubeere ku ffe. So yeyo embeera eyaliwo mu Yerusaalemi nga Mukama waffe Yesu agenda mu maaso n'okubeera nga aweebwayo okuba nga attibwa. Era kyenjagadde okulaga ano nti ebimu ku bintu bino bye tulabira ddala ne Yokaana 19:15 enyweza ng'egamba nti bonna ne bakaaba, bonna ne boogera mu ddoboozi ery'owamu nga bagamba oyo aggyibwewo akomerebwe. Era Piraato n'agamba eri bo nti n'akomerera kabaka wammwe. Era oyo yali ssaabakabona n'ayanukula n'agamba nti tetulina ffe kabaka wabula Siza ye kabaka waffe. So bwe bato bwe baamwegaana mu lujjudde olw'abantu abangi ennyo. Kyova olaba Peetero wano mu kubuulira kwe alaga nti oyo gwe mwagaanira ddala, gwe mwawaayo mu mikono gya Piraato, ate Katonda gw'agulumiza. So ssebo oba nnyabo mpuliriza twogera ku Kristo agulumiziddwa.
tetwogera ku Muhammad gwe bakyagenda maaso n'okulombera edduwa, tetwogera ku Buddha, tetwogera ku katonda w'Abahindu, tetwogera ku Bahulala, ku Confucius, tetwogera ku bantu abo bonna abaatandikiriza amadiini ag'enjawulo abaafa ne bazikirya. Twogera ku Kristo Yesu kaakano agulumiziddwa atudde ku mukono ogwa ddyo. Okugulumizibwa kwe kutegeeza nti yatambula bulungi era n'akolera ddala ogwo omulimu obulungi ogwali gumuleeteddwa okubeera ng'akola, era ekyo ku byo bye twalaba mu ssuula ezisooka ez'ebikola by'abatume, tulaba mu ssuula ey'okubiri ng'akabone akalaga nti Kristo yali wa kugulumizibwa oba akalaga nti yali agulumiziddwa okunyweza Yokaana 7:37 kwe kuyibwa okw'Omwoyo Omutukuvu ku kkanisa eri abazaana ba Katonda oba n'eri abantu ba Katonda bonna. Olwa 14 bikola by'abatume 3 eraga nti naye mmwe mwagaana oyo omutukuvu. Ekigambo ekyo omutukuvu kirabikira ne mu bunabbi obwa Danyeri, ng'era naye yali yaweebwa okwolesebwa okukwatako mu Kristo Yesu, ng'era amuyita omutukuvu era ataliiko kyakunezebwa. Ne mwegomba oyo omussi okubeera ng'akola ki? Yabaweebwa. Ssebo oba nnyabo, bino bye byali e Yerusaalemi, ebintu eby'enjawulo ebyatuukawo. N'ekyenjagala obeere nga gwe otegeerera ddala bulungi nti Isirayiri yali mu biro eby'okubeera, bw'oba ng'otunudde embeera eyo, nti bwe tugamba apostate, nti Isirayiri nga bwe yali mukadde aka Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali ku nsi kuno, yali mu mbeera ey'okubeera nga baali beegaanira ddala kye tuyita okukkiriza okwanamaddala. Kyova olaba baagaana omutukuvu ne basala okubeera nga bakola batya? Bakkiriza oyo eyali omussi okubeera nga abaweebwa. Olw'15 lulaga nti mmwe mwatta oyo omulangira ow'obulamu. Mwatta omulangira ow'obulamu. Peetero enjiri yagibawa owataliwo mbeera yonna yakwekkiriranya, n'abafumitira ddala enjiri ng'abalaga nti mmwe abaamutta. Ssebo n'ennyabo awuliriza nti mu bufunze Bannayisirayiri si be bakwata Yesu ne bamukuba emisumaali mu mikono ne mu magulu n'omuteekako ebyensonyi byonna ebyamuteekebwako, naye ebyo byonna byamutuukako olw'okusalawo kwabwe ewamu nga bagamba oyo atiwe, era tekyabagibwako. Abaluumi baali batuukiriza kino, Abayudaaya kye baali bakola ki? Kye baali baagala. Bayibuli eraga nti mwe mwatta omulangira w'emirembe, oyo Katonda gwe yayimusa okuva mu bafu, era kaakano tumuweera obujulizi. Kino kya nsonyi nti kye baateesa ku lw'obubi, ate Katonda yakola obulungi okubanga buva mu ekyo kye baali bateesezza nga kya bubi, n'agolokosa n'ayimusa Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu bafu. Era Peetero okubuulirwa kwe kulaga nti eyo yali nsobi Isirayiri gye yakola okubeera nga baawaayo Masiya waabwe, okubeera nga baawaayo oyo omulangira ow'emirembe, kubanga n'okufa kwali tekusobola kubeera nga kumubeerako n'obuyinza. Ekisooka yali mutukuvu, ekyokubiri yali taliiko kyakunenyezebwa. Kati ne bwe mu kufa amagombe, amaanyi ag'amagombe nga tegasobola kubeera nga gamunywereza mu ntaana. Bayibuli eraga nti obubuulizi oba obuweereza obw'abatume ne butandikirawo mu kuzuukira kwe, nga banywereza ddala nti oyo yagenda maaso n'okuweebwayo, ate oyo yazuukizibwa. Ssebo banenya bampuliza, tetwogera ku Katonda, tetwogera ku Kristo akyali mu ntaana, twogera ku Kristo Yesu eyafa n'azuukira kaakano ng'atudde ku mukono ogwa ddyo. Amaanyi ag'obulokozi tegali mu muntu mulala yenna, gali mu linnya era Kristo Yesu eyafa n'azuukira. Omuntu yenna agoberera ekirala n'atatunuulira Kristo nga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, omuntu oyo ali ku kifu, omuntu oyo ali ku kkubo erigenda okumuleetera okuba nga yejjusa singa afiira
mu kibi kye. So twogera ku Katonda omulamu, Mukama waffe Yesu Kristo, oyo atudde ku mukono ogwa ddyo eyagulumizibwa. Buli lulimi tutegedde nti lwakubeera nga lwatula erinnya lye, ne tutegeera nti buli vivi lyonna lyakubeera nga likola litya, nga ligendera ddala mu maaso n'okuvuunama eri Kristo Yesu. 16 Bayibuli eraga nti era olw'erinnya lye okuyita mu kukkiriza mu linnya lye, omuntu ono oba omusajja ono afuuliddwa ow'amaanyi, oba omusajja ono afunye amaanyi. Era mmwe mumanyire ddala nti okukkiriza okwo okuyita mu ye Mukama waffe Yesu Kristo, ono omusajja kaakano atereezeddwa bulungi nnyo ddala mu maaso gammwe mwenna. So ekyo kye twagenze mu maaso n'okuba nga tulaga ekiragira ddala obukulu obwa ekirabo ekyo, manya ng'okwenyezebwa okwaliwo ti byonna byali bisonga ku bukulu obwani obwa Yesu Kristo. Era Peetero gwe yagenda mu maaso n'okubeera nga abakkaatirizaako. Bino byonna bye mulaba, okwenyezebwa kuno okubaddewo si lwa muntu mulala, wabula okuyita mu linnya era Kristo Yesu. Yagibawa mu bulamba okubeera nga bakola batya, nga nabo bennyini bagenda ddala maaso n'okuba nga bakkiriza nti oyo yali afudde omusajja ono okubanga yali atereezeddwa bulungi mu mubiri, era yoyo yennyini eyali asobola okubeera nga abafuula okubeera nga batereezebwa mu myoyo gyabwe. Kubanga kino tekyakolebwa mu nkukutu, kino tekyakolebwa mu mabbali ga luguudo eyo, naye kyakolebwa mu lujjudde olw'abantu abangi okutegeera ddala nti oyo gwe baagaana ne bayisaamu amaaso ne banyooma ne balengeza, naye okuyita mu linnya lye, omuntu eyazaalibwa n'obulema ng'amaze emyaka 40 kaakano ate aweereddwa embeera y'okubeera nga taliiko mbeera yonna yakunyigirizibwa oba okulumwa. Olw'ekumi n'omusanvu lulaga nti kaakano abooluganda kuyita mu butamanya mwakola ekyo kye mwakola wamu n'abakulembeze bammwe. Era Bayibuli eragira ddala bulungi nti kituufu abantu bano baali wansi w'amaanyi ag'ekizikiza era tebaategeera kye baakolera. Essaala eya Mukama waffe mu Luka 23:34 enywereza ddala ng'eraga nti Mukama waffe yagamba kitange, sonyiwa abo kubanga tebamanyidde ddala kye bakola. Era Bayibuli eraga nti ne bagenda mu maaso n'okugabanyaamu engoye ze nga bazikubako akalulu. Naye ate Yokaana bw'oba ogitunuulidde essuula ey'omusanvu paka olunyiriri lwa 26 paka 27 lulagira ddala nti obukulembeze obw'Abannayisirayiri obwo bwali tebumanyidde ddala nti ekyo Kristo kye yali ddala kyekyo kye yali. Kyova beera Abakolinso 8:28 egamba nti singa baali bamanyidde ddala, teri newankubadde omulangira w'ensi eno eyamanya, kubanga singa baali bategedde tebaaligenze maaso n'okukomerera oyo Mukama ow'ekitiibwa. So obutamanya bwaliwo, naye newankubadde obutamanya obwo bwaliwo, ekyo tekyetesobola kubanga kibagibwako omusango. Ekiriwo ekyaddala okubeera nga omusango guli gubagibwako kwe kubeera nga bakola bino wammanga. Olw'ekumi-n'omunaana agamba nti ebintu ebyo, Peetero agenda mu maaso n'ogamba ebintu ebyo Katonda yali yabiraga dda olw'akamwa ak'abannabbi bonna nti Kristo yali agwanidde okubonaabona, era ekyo ne kituukirizibwa. Nti obutamanya buno tebwali mu kwenyigira kwabwe okubeera nga bagamba nti agibwewo atwalibwe. Obutamanya buno bwesigamira ddala mu kubeera nga tebaamanya, tebaafaayo ku bigambo ebyali byayogebwa bannabbi. Kati nabo ate mu kubeera nga baali tebalina bumanyirivu ku bintu ebyali byayogerwa edda bannabbi, ekikula kyabwe eky'obwonoonyi ne kiragibwa nnyo nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baseesaamu enku nga bagamba attibwe. Kyo kiragira ddala obwonoonyi obwabaliko. Eyo embeera y'emu gye twogerako olunaku olwaleero nti omuntu yenna agamba nti mu ngeri emu oba endala
teyeetaaga Kristo Yesu, obutamanya bwe obukulu obw'okubeera nga tamanyidde ddala Yesu kye yakola tebumuggyibwako, omusango gw'ekibi kye tegumuggyibwako, kubanga amazima gali nti tuli mu biro kaakati nga byakumanya. Oba olina otegeerera ddala nti wavaawa era ensi eno nga bw'eri, ani agifuga na biki omuntu byagwanidde okuba nga akola ki ng'amanya. Bayibuli eraga obunabbi bwali bwaweebwa dda, ne kaakano enjiri ebuulibwa kuviira ddala mu bigambo by'abannabbi, kuviira ddala mu bigambo by'abatume, ne waliwo abagaya nga obutamanya bwabwe obusinga bwesigamye mu kubeera nti waliwo obulamu obuddawo nga tuvudde wano ku nsi. So abantu beeyisa nga bwe beeyisa, ne bakola nga bwe baagala, kubanga baamu bagamba nti oba nfudde nga nfa. Naye ssebo ne nnyabo mpuliza, njagala otegeere bino si bya oba nfudde nga nfa. Waliwo kye tuyita eggulu, waliwo ne kye tuyita geyeena. Wabula Mukama waffe Yesu Kristo ekyamuleeta kwe kubeera nga atuweesa enkolagana wamu ne Kitaffe ali mu ggulu, nga twenenya ebibi byaffe, nga tumutunuulya, nga tumugoberera, nga tumukkiriza okuba nti ye Mukama ate era ye mulokozi waffe. Naye singa omuntu ogamba nti oyo kinaabawo kinaabeerawo, ssebo oli kuzannya na nsonga ya muliro, kubanga ebyawandiikibwa birambulukufu bulungi. Katonda aba yabonereza omwana we ku lw'ebibi byaffe. Kati gwe lowoozaamu abo abagenda mu maaso n'okwekuumira wabweru wa Kristo Yesu nga tebakkiriza ti yali yaweebwayo nga ssaddaaka ebibi byaffe. Lowooza kinaatuukako abagamba nti si boonoonyi, si bavumi, si batamiivu, si batemu, si benzi, si abakola bino ne biri, si tebalina kikola kyonna kya bwonoonyi, gwe lowooza kinaabatuukako. So enjiri tulina ogyogera nga bw'eri. Abantu balina otegeera nti buli muntu yenna azaalibwa mu nsi azaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi, newankubadde nga tonnaba kubba, tonnaba kulimba, tonnaba kukola kintu kyonna, ekikula eky'obwonoonyi kiri mu buli muntu yenna ayitibwa mwanadamu. Naye ekikula ekyo eky'obwonoonyi tekikuggyibwako olw'ebikolwa bye ebirungi, olw'enneeyisa ye ennungi, olwa ebintu ebyenjawulo, wabula ekikulu ekyo kisobola kuva mu ngeri egi emu. Olina kubeera mu Kristo. Obeera otya mu Kristo? Olina okukkiriza nti oli mwonoonyi. Bw'okkiriza nti oli mwonoonyi, weenenye ebibi byo, okkirize mu mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwe yatukolera okubeera nga yennyini atamanya kibi, yafuulibwa ekibi. Olwo kye tuyita ekibonyoobonyo eky'ebibi byaffe kyonna ne kiteekebwa ku ye ne ku musaalaba. Bayibuli etulaga Yokaana 19:3 n'agamba nti kiwedde. Yeetikka obusungu bwa Katonda bwonna mu mubiri gwe, era n'abeera nga yatuggulirawo bwe yafa n'azuukira, nti ffe ffenna abaali ewala nga tetulina nkolagana na Katonda, kaakano tusobola okubeera mu nkolagana ne Mukama Katonda waffe okuyita mu Kristo Yesu, kubanga ye yennyini ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. So wabula okugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omuntu kuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.